nnyini ddala essaawa eno bakuba essimu emayiga kaawo nga babuuza kugamba ebiki bye muyinza okuba nga mugabira abantu bammwe ku lunaku olwa Valentines. Ebintu bingi nnyo muno ebyoyinza okugabira omuntu wo, naye ekisooka kya byonna sooka otegere omuntu byakola ki byayagala. Namba esinga ey'abantu ku mmwe mugabira abantu mmwe bye mwagala. Eggwe olw'okuba nga oyagala nnyo ebimuli, olw'okuba nga gwe oyagala nnyo swiiti, olw'okuba oyagala nnyo zirolipop, oyagala nnyo Rolex, gwe n'ogikwata Rolex n'ogiwa munno, okitegeera. Karismati gwe olw'okuba nga oyagala nnyo omusaalo, n'ogukwata n'ogugabira munno. Omusaalo gwe amuza, omusaalo oguwadde Diana. Kale wadde mwagalana naye tebikwatagana. Noonya ekintu ng'omanyi munno kyakola kikyayagala. Kambalage ku bupackages obutonotono. Obutonotono. Oliro nombo oli akuwa omusaalo akunywereze mu ddiini. Tweyanziza munnange ne sapula osobola okugimpa. Simbi naye ebyeddiini soke tubijje ku lunaku olwaki. Tubijje ku lunaku olwa Valentines. Kale akaseera ke kano ate nga mbalage ku ebyo ebitonotono byinza okuba nga wowa munno. Wiiki namba ngenda kibawa, ngenda kiye tujja kuba nga tubibawa mpola mpola. Akaseera ke kano ndooza byebyo. Abantu essaawa eno ebyo bagenze oba babidibyamu ebyokuteekamu fruits. Sigambye nti tobigaba, bw'oba by'osobola biwa munno. Ogulayo apples n'oziteekamu, n'ogulayo bu chocolate bwe n'obuteekamu, n'ogulayo biscuits bwe n'obuteekamu, n'ogulayo kawayini n'okateekamu. Naye ebyo bagenze babidibyamuko, okitegeera, kuba biringa bye bagaba ku mikolo, biringa bya bulijjo, okitegeera. Naye kati emikolo gyabyonoona, bano manya kabbo ka muwala, manya ate manya biki omugole tumutwala bye bagaba. Naye ennaku zino abaana bye baagala ennyo oba ebiriko byebyo ebitonotono byolaba. Abasajja bayomba kati asinga bagamba ffe temutulagabirawo birimu ssente temulina kyakkola. Nga bw'olaba abo byebitonotono by'oyinza okuwa ku munno. Awo obalabalamu abo bwa mitwalo ebiri naye tekikugana kusaako bwa 10,000. Lwakuba bwa 10,000 oyinza obutwalira omwana n'abukukuba mu maaso. Kati nteesa buteesa nti bino ebirabo tebigana, tebiriko bawala oba tebiriko balenzi. Nammwe abakazi muyigo bbiwa abasajja. Mrs. Lilac Petals ogamba otya nkubuuzizzaako. Ekintu ng'ekyo balamu ssente mmeka ezo miliyoni 2 just. Aywanange mugenda kusa abantu ku Valentines mbawidde. Mrs. Lilac Petals nkubuuzizzaako naye nga bw'olabaawo eyo kirabo balamu ezo ssente mmeka ezo miliyoni 2. Miliyoni 2. Ate ng'oluusi ziba zisukkanamu just kusinziira ku ntegeka. Bwe baba bakikuwadde osanyukira kimuli, osanyukira boxi, oba osanyukira ssente. Kawowo kabimuli kati nkusaba bwenti omukazi tekigaana kwata box eyo nga bweri naawe n'ogiwa munno. Okitegeera kuba abasajja banoonya ebintu bingi nnyo. Essaawa eno omusajja akuletedde ebyo gwe n'olyoka okwata pair socks ya 2,000 ne box ya 5,000 kati teebereza akuletedde eri box gwe n'olyoka onoonya socks za 2,000 akuletedde eyo nga bw'ogiraba gwe n'oleeta socks za 2,000 n'ozimuwa. Kale katugambe kale tugambe ezo za mutwalo Nick nti za mutwalo n'okwata omutwalo gwe n'omuleetera socks bulijjo zaalina zayambala. N'abakazi muyiye bino ebintu bya sayidi zombi nze mbabiddeko mu abaabibuuza ebibuuzo kati mbabuulira. Okitegeera ebintu bingi nnyo bye muyinza okugaba ate kati gwe alina ssente nga ssente ozirina sikusuubira kugaba miliyoni 2. Oba mpise nnyo nsuse. Alina ssente ng'ozirina. Abagagga nga muyina ssente bakazi muli bakodo muyiga okugaba. Stacey nkubuuzizzaako Stacey baby you know ebirabo ebitonotono bwe bityo kwata ekisumuzo kya mutiko kiwe munno. Okitegeera kwata ekisumuzo ky'emuttika munno kimu ate kigireko n'ebimuli ajja bitunulira oluvannyuma n'ate ng'emuttika gy'asinza osanyukira ebintu ebitonotono bwe bityo. Okitegeera package ne bannange atulabye. Siboonoona mwe abaabuuza ebibuuzo mbaddamu. Ebitono by'oyinza okuwa munno bw'oba olina ssente gaba. Abantu bakoye abakodo ne bw'aba maama wo nga gw'ogambye nti yagenda okuba Valentines date wo gw'oba owa ekirabo bwe kityo tekigaana. Bamaama balina Mother's Day oyinza osalawo bw'oba tonnafuna kati nga basingo bwa tonnafuna muntu munno muwe mami muwe sister wo muwe brother muwe. Okitegeera kati tuba tukyali awo tulina kiringa ekiyinza topping up video eyo eri ready tugiraga. Kambeko video gye mbalaga. Okitegeera obuntu bwe buti ku Valentine si bubi.
zinjagala wetegeeze ka surprise okitegeera naye gwe surprising olina okumanya byayagala muyiga okumanya bannammwe bye bakola ki bye baagala gwe weetegereze obuntu obutonotono bwe butyo bulungi okuwa munno okitegeera alina mu aba proposinga ku Valentines beera sure nti gwogenda proposingira munno buuza ku baganda be buuza ku mikwano gye buuza ku bantu abamuli okumpi zwe si kuveerireta mpeta zo okitegeera kaka naye nedda kino ekisaawa ate nakisusize yateeka mu stadium okitegeera alayika munnabyalizanyo yapangisa kisaawe ekiramba kati weetegereze ekirabo ekigenda okufulumamu okitegeera oba osobola omutwala mu kibira tulina laba akamotoka laba ekirabo ekivuddemu okitegeera ate ne kadi y'emotoka ng'agikuwadde mwe bebawa ebirabo n'owoza mbumbu ate gwerengera ekirabo kye bawa omwana w'abendi laba kakala program kiri kitya mwokyali omwavu wakufa tetulina kyabbakolera omwavu oli wakufa ti Valentine etuse